waddawa gwe sikyetaaga sha waddawa mbuuza omuyimbi Sheebah Karungi leero bw'ati bw'abadde alabiseko esayidi eno abadde maka ge wali nkugambye abadde ali mukakasa esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo ate nga mwana muwala munangate Wayne Nwagi naye yeekoze ebintu eruuyi eno mukyekinzeko munnange kw'ossa ate wali King Saha, Spice Diana, Evelyn Namulondo ngenda kubeera nno nga mbikutuusako kaawo mu maaso engeri gye beeguddeko kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba kakati nno kansiko nkutegeezeko munnange wali mwana muwala ono Sheebah Karungi nkugambye ennaku zino ali bulala nga bw'okiwulira muganda wange leero abadde ayambadde bw'atyo nga bw'ogezaako okulaba munnangate mu katambi abadde ayambadde topu eya white kw'ossa ate munnangate ne jeani wali wonna avuddeyoko wali munnange n'awa mwana mulenzi munnangate drop chosen bride jjukira nti nno alina concert munnange gy'ategese wali kakati nno mwana muwala ono Sheebah Karungi bw'ati bw'abadde awa mwana mulenzi oyo munnangate chosen bride drop nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako waddawa gwe sikyetaaga sha waddawa mbuuza waddawa gwe sikyegomba whatsapp waddawa x jangu olabe bwennyirira eki whatsapp everybody Sheebah Karungi aka swag mama aka mami aka God's favorite akukapia anyway Chosen Blood Love Jubilation concert please mugende supporting my blood my brother Chosen Blood supporting my Love Jubilation on 1st August Kampala Serena Hotel don't miss support your own akoze drop eyo by the way ebadde ya mutawaana nnyo asoose n'awamuko awo amavoko nga bw'owulidde munnangate mu kutandika ate kibadde kiriya nnyo jjukira nti n'oluyimba lwabadde ayimbawo mu kutandika ye kolabo nno gye baakola ne mwana mulenzi oyo munnangate Chosen Blood eside eyo katugende mu maaso wali nkyekinzekoko munnange wali ku Spice Diana kw'ossa ate ne King Saha Nalukoola naye abaddemu munnangate mu katambi babadde beeguddeko ku eside awo nengeddeko ne ku Evelyn Namulondo nga bw'ogezaako okulaba mu katambi just babadde bagoyingamuko just crazy katono nnyo eruuyi eno kimanyi omumbejja tebamuwaza basemberera musemberere seba omumbejja sente embeere sudiiwo osobole omusudiya era ntekwakuwa kubanga mulabe babadde beeguddeko munnange ate ne kabula asala nga bw'ogezezaako munnange ate okulaba mu katambi akabadde kafuuse ensonga wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok katugende mu maaso wali nkyekinzeeko ko wali nga wembadde nkutegeezezza nti no mu kutandika Wayne Nwagi naye abadde sayidi eno munnange leero abadde wali ku ddina muganda wange nga bw'ogezaako okulaba jjukira nti no mwana muwala ono abadde yakavaayoko n'ayeleezinga oluyimba lwe Control It wali wonna lukyagenda mu maaso by the way okutambula era nga lwe luyimba lwakyalinawo mwana muwala ono munnange ate omuyimbi Wayne Nwagi naye ku mulundi guno leero abadde ku ddina wali nga bw'ogezaako okulaba abadde bizo nnyo bambi abadde ayaka kye bayita okwaka nga bwe tumanyi nti no celebrity munnange bw'ati bw'alina okubeera muganda wange olina okwaka olina okwambala muganda wange naye kyabadde ate wali afaanana eside eno kakati no akatambi kaako yoyo nno munnange ate mwana muwala Wayne Nwagi fire baby omanyi ye logo ye kasita obeera nga weegendereza mu music we tekabulamu aka fire baby ndowooza ogezaako okulaba necklace gy'abadde ayambadde wali n'ekigambo ekyo eside bwe nti bwenkoze kakasa nti no video ogimpeera like kosa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba